awo yali yafadda naawe kitegeera ku likodi yafa 2018 February nati ebintu bye yakolanga awo ogwo omwaka yali yafadda Moses Radio omwaka ogwo 17 abamuli okumpi bali nga kubulonkoleka 2017 ali mukambo nnyo ate nga mamuli ennyimba ez'amaanyi ng'ayiiya nnyo ate nga mukambwe abantu bafuna amacupa ku mitwe banga ngudu afya yali nkugumu mukube ecupa ku mutwe tetwakubanga twagunjulanga mwagunjuzanga cupa ku mutwe era yaleeta ekigambo anulule simanya anulule alyanskini yakireeta anidule bosi radio yasooka naawe radio yayi ekigambo anidule si Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Kwe live ketuli amanya mpitali wesa live lero banaye programu yaffe era nga mumanyi tujjana tunyumyamu ne otayanjula kati bagimanyi TV yaffe abantu bamanyi tujja bajjukizanga bujjukiza TV yaffe waliwo yakafuna smartphone fish wakyalo oba nga yakayingira site yakagifuna wone yakaweza emyaka 18 nga muzaddewo yakamuwa smartphone obanga yakajja ne ku TikTok kasoko muyanjuli amanya ne dubozi bampita MC Fish ye bano bana omuntu yajirwa makindye kati nono yajibikudde nga alien mabege bana bano naye oli kikola ekyo naye emyaka gyaffe tetukyasobola emyaka gyo nani ate ngamba ndi mukulu nnyo ati mbadde ngamba emyaka gyo nani ogayo emyaka gyaffe tetukyasobola emyaka gyammwe ne lagadi ate nawo nsudde wala fish lagadi mubalemo ulira lagadi mubalemo ba Maddox owulira Nadi Tiger Red Banton otegere Geoffrey Rutaya bebo yeyo level oshegedde tuli baana bato just endongo twagitandika tuli baki twagiriba tuli baki bato oshegedde fish twanjula abantu ate pulani Bobby Wine moto tali mwana mweta oba wezeza kati ana mmokaga ali mwana mweta kati nze ndi mumekoloza konze ne Bobby ani mukulu yogera amazima eze sibamanyi nnyo ng'ogyeko tiyagasi gwe bamukuba amukuza bayaga nti gwe mukulu fisho gambye ng'ogyeko tiyagasi gwe bamukuba bambi bamukuba nnyo tiyagasi yeza muto kyana kito bambi kayeza gwe mukulu wa Bobby otegeera bulungi otegeera bulungi akusingako emyaka ng'emeka nga gumu ani Bobby bya myaka tubiveeko fish saka yanjulira abantu olede bamanyi waliwo yakafuna ebitiibwa byonna tata Nyero tata Pako tata Stove tata Bullet byonna obyogedde MC Fish
yenze ata wa Master Blaster munange nno bantu bachali bange munaye mbeera nabo bafa n'abantu ne balowooza ate nze mbajje okumbe bambi wozaalibwa ku nsi nga wakazaalibwa watu n'okuba omulanga fayiro yonge efuluma mu ggulu nga bagamba azaalibwa ennaku z'omwezi bweziti alina ffa bweziti tosukkawo fayiro eba ekoze ki efulumye nekuba kutuka era netuba wano okutuka n'emikwano gye gifudde kati okumanya Master Blaster okumanya nfiiriddwa emikwano wakyali wange bamuyitanga Kadoma yakola kusimba Kadoma yali nnyo mu amalulu awo yafa mu byekisiro waliwo kyali wange bamuyita Jimmy yatandikawo big deal yali azina Jimmy balenga azina Lingala nona abazinyi ba Lingala tubalina mu Kampala muno tulinamu oyo waliwo Bam muganda wa Litojjo ne Litojjo kimanye ekyamuleta mu field nga azina Lingala yago wangamba nga muzinyi wa Lingala teekako galubindi onyume ekintu kino kijanja sina ziteekako njogera n'abantu baffe bakama baffe saba bateerako galubindi era omulimu gwa Litojjo ogwamusooka omuleeta mu field kuzina Lingala banaye tugenda kukola nga wetulya era enjala nga wemugimanyi etuluma abatamanyi balage tulya bulungi kati tulina kutulya kikomando kati leero tulidde ku jidi balage abo balage tuli bulungi ennaku zinangoova okasaze ate toyogera nnyo njabbireka ate akaveera nkasudde ate akaveera kaaki waawe ndiba ntandika okunyumya ku byabagenzi ebyo nyinza n'okukaaba tikuba erisala omulundi gumu twabanga n'akavubuka ku ssomero nga limira livubuka liri ejiddamba kati no nina ennaku we nalabyawe emakindi nabadde ndi awo nkolera Rolex awo kyali yazze n'agamba mpa capati 8 n'amagi 12 natidde ali ada azitwalira famire ye naye nga nagenza otunulayo emabega nga azisaba baunza tulaba nti oli muwanvu ng'oli giant nga mutuufu agenda nga mukoma mu kiwatu nga ga making sure bigatta bulungi oyadde mulwadde olwo tebatwerabidde customer ze aka abadde ajjawo buli kanaku mwe mwagaleemu nsalirayo ekitundu sina appetite okuba n'akaama oleyako olukumi awo fishi gabayo tukyali ku midaala egyo lumu ŋŋendako mu kyalo ewaffe ennaku nani tuli mu nnaku nkulu siri erabira ŋŋenda ewa jjajja wange kati omanyi woba ogenda mu kyalo ku Christmas olina jjajja omutwalira kanyama wandabiranga mu pajero yange eri saakulaba wali mu kyalo ali mu kyalo nzikiriza naye saakulaba soka pajero yo buli omu yagirabako kyagala ogamba yakubwa ne mawulire saagasoma tewasoma bukedde kaakati munnange ani kipajiro kyange ekyo pajiro short ogambye tewalaba mwe mwali mu kyalo ngenda mu kyalo wajajja 2 musatu ngebule naku 2 lumu 24 sebo anti lumu 25 ya Christmas nayo olubaze nange era sitegeera nnyo munnange ntuuka nyimirira jjajja we tulina kati nasanga kalayini omanyi kati ennaku ezo baba batema ennyama 24 luba lwa mbizzi ate simanyi luba lwa mbizzi togirya nadde simanyi luba lwa mbizzi luba lwa 24 luba lwa mbizzi zisinga okufa era zidduka zitandika okubulireyo zifunamu ekikangabwa ŋŋenda nyimirira bwenzi
nze nina emmotoka njuli ey'amaanyi mu kika oba ku kyalo ku kyalo nzizeko ewaffe ndabe ku jjajja mu kika balinga babede ndabe ku jjajja akajjajja kamuguleyo kiro 5 ezaki ez'ennyama ndaba kalayini ngamba kalayini ako nkayiseeko ntya nawe omusawo wabuca bwatema oli akwata sente wabawe nga nzija ngamba kiro 5 nsooka nzuwayo omusajja yayimirira n'emmotoka abanyankole bakambwe oba yali agenda eyo nkokonjeru yayimirira ali mu tx ffenna abaliwo tuli ba kiro 5 6 3 omusajja yayimirira n'agamba gwabuca wangi mpakira 25 awo tebatwerabira ennyama yali yaki ya nte nenga muno ngaatubambye nnyo omanyi nze saagala kummamba nensindikira omwana messages emmotoka yaffe emabega eno nange weyadde emabega nebanga ekomawo bukomi nange nentuula mu mmotoka nenga wabuca nange mpa kiro 25 ezakabuuyi yesebo naye nga kabuuyi omufune saawe natya kubanga yammamba nnyo nange nesaga ku kyalo nveeko ze sente waziina naye nga kabuuyi waali wasaba kitaliyo butazanya mu kabamboko kati mba kusaba byenda baali mpadde n'3 oba byaliwo bingi nasabirawo za kabuuyi fishi olwaleero tuli mu Desemba myaka 7 kyanga Moses Fred yafa February 2018 Christmas kiji yasembayo okulya yali etya February omwaka sokuddemu omwaka 2018 yafa 2018 February ati zayo omwaka zayo emyaka mwaka gumu emabega ya Christmas yasembayo okulya zayo 2 anti abayo guba gumu kati yasembayo okulya Christmas ya 2017 awo yali yafadda nawe kitegeera ku record yafa 2018 February nati ebintu byeyakolangaawo ogwo mwaka yali yafadda Moses Radio ndowooza lukyaka oba ogenda okufaayo kyaka oba omanya oba tomanya kaŋŋambe kale yali yeekyawadda nga mukambwe nnyo emyaka eyo gyali gya bunkeeke kuva mu mwaka ki golowooza we yafiira ng'obukambwe buyitiridde yali mukambwe yali olitemye ku speedi ndaba n'ennaku ekkutte yali yanyiigamu era abantu omwaka ogwo 17 abamuli okumpi bali nga ku bulonkoleka 2017 ali mukambwe nnyo ate nga mwemuli ennyimba ez'amaanyi ng'ayiiya nnyo ate nga mukambwe naye waba akwagala yali akwagala waba akwagadde ngoli kyaliwo bakyaliwo abantu bafuna amacupa ku mitwe banga ngudu afya yali nkugumu mukubbe ecupa ku mutwe tetwakubanga twagunjulanga mwagunjuzanga cupa ku mutwe twalina ne babawunsa abaali batukuuma tunyumya embeera ya Christmas eyo twanyumirwanga Christmas bannange tulira n'ennaku Christmas kati bino tuli mu December leero ennaku z'omwezi 2 Semulumu bannange ng'abasama bagenda tuleetera ku ngatto ku jiini empya oyambale ku nkofiira eyakabi bawawaze bambala ba PDD baleeterangamu ennaku good life nze nafuniranga ku saidi ya muganda wange kubanga nyo gasaalinayo nnyo mikwano bibweru bwe bamuwanga naawe ngagamba muganda wange jangu oliwa nga good life tuli mu 21 gomanyi mulokaze tuba twakavuga ogenda ku airport kupiikinga kubanona nga baani abanona olwo
olusi batukubira bagamba nange ejangwa no kajuke abali bakomonga waliwo ababede evedute nakuba essimu n'agamba mujje munzije ku airport abantu bandabiko nga ndi nammwe. Good Life yalina abasajja b'amaanyi Bulaaya ne muvuga ne mugenda ku airport omukulu n'atuuka ebifaananyi ne bikola ki ne biruma eggaali n'esimbula convoy paka mu kizungu obaayo omugagga kati awonga omugagga nga yazimba amaka ge manene yalekamu bakozi ebisenge mu ebiri kwegamba naga kati pati atuuse pati mwezi gwa December gwali gwa pati alla ngana Christmas etuuka tetumanyi oluusi kujeekanga bwekanzi okujeekanga just kugamba nti mulinawo omulimu. Ojayi Good Life ina shoje yagamba afe Christmas tetwagala kuyimba ye kirina mu record kudo tema Christmas negamba ayagamba waliwo nakulega tetugenda yimba wantu Christmas nira kubamba basama bafe omusajja akuwadde miliyoni 3.5 oba okyanoonya ki abantu nga bakamba abantu balina ssente abantu balina ki sente akuwadde miliyoni 3.5 gwe oba ne wizo bamuwadde ezize kati gwe fish naawe gundi omwana agambye kadeidei oli awo agambye MC tetukita kadeidei fish nali MC naye kubali abagagamba kadeidei kozesa ali MC ndabayo kubagagamba kadeidei kubanga bandabiranga kuki kuba n'abayimbi kite kadeidei awo ukiremezaamu gompiteera kumaaki mbadde njagala okuyita paka shobwe gwa siruwala nno gwe kati essaawa zino ndi kadeidei kale sajja nagamba fish tubeerewo ennaku 2 zino zirya obeera nazo nga nyagamba omugagga agakadeidei kati awo nga nina okwogera buli kiro tosirika sisirika ekyoto kigi lumuzi weziri oyagalira kati awo kyetwakolanga ffe tukuba twalina tiimu zaffe Good Life eri luddawa abaana super custom nga ziyingira ekikomero omugagga nga agamba abasajja balina omugagga nga agamba open bar munywe bia sajja balina sente ogenda olaba ekimotoka kya kanta nakyo kize ti koleti zitikirwa olwo ziri twagunywedde yo Good Life yali egunywa tamivu tebalya emmere baleeta bia tewali kulya mweyiye kiribu ekiti buli omugabagagga batuyitanga bayitanga nga tulinayo nafaayo kyembo embuzi twamukubiranga okuva mu kisenyaawo yamule sigiri naye yafunamu atumubuuza embuzi nga 4 ng'ayogera akasente aba akyananaagira nga akasente katuuse dda ku simu katakata zikolo zireete yanguwa bosi nzije nzisalirawo nga mulaba ti n'ebyenda tubyagala nga zijja n'omugagga wonna ne Good Life yali ebikolanga ebyo zino ennaku zinnaku twali tetugambikako zino wala ne muzeyi Kasozi Nabugabo yankubirako ti bannaye boxing najjako eno ne mugamba olina eryato erinzija ebusaabala paka Masaka ngokalubiriza omugagga nambuuza njogera ne fish oledde nga ninamu miliyoni yange 10 awo naye kadeidei oyinamu 10 nannanga ate atulaba wagamba mugaggawo akubeereddewo ebbanga
kati chobola inaku zinanumya tachampa deposit anwetolosa kwesa zo singa deposit ya rumye dda ku boxing day namugamba oyinamu eriato lisokunjije busabala paka nabugaba nambuza njogera ne fish nti ye era mu bintu muzeyi Kasozi biyevu maputuli abantu aba boza nani ne Bobby omanyi yeshe yamugamba katono nnyo muzeyi Kasozi ojja kumpayo milioni 3 osindikire n'akanyonyi ofune wekalani ka helicopter kubanga ye Bobby jukira boxing day naye akola musabala kati akanyonyi ziba dakiika ntono ogenda wali okuba nakola ki nakomawo muzeyi Kasozi yanvudde ku bayimbi emugao sajja bakwe muzeyi Kasozi yali ateranga kuwa mmeka ku Christmas Katonda musaba ali atona muzeyi Kasozi yali ampa 2 okade 2 wenamwe 11 nditunulako wali bane sente ewomango gitunudde kawo so kitufu good life yali ya Christmas ezimute yazi era simanyi kibiina kino nkigamba simanyi kibiina kiriddawo wano e Uganda nga good life bagamba fangoni tubale ebibiina ebibadde mu ggwanga anti n'ebiriwo okuddawo negamba bagamba fangoni yaddawo efu yakolanga fangoni erina abayimbi bameka fangoni tubala vibe va mu ebyo erina abayimbi bameka kyenkugamba teri kibiina twalina basizaman gift of kado hali ejjudde Morris MC Fish nga nange ndi muyimbi Malitaika Viboyo Yeniero abo bali ate bakyali baffe barabadaba bakyali baffe nga batula butuuzaawo ne bagamba tukoze eki ne batusumbuwa tuba tuli mu programu zino programu za kintu kikulu amasi bwe kiri anti bamanyi kyoli ku programu kati kanjiteeke mu kanyonyi gwe abo nga mikwano gyaffe omanyi nti wabeera ku kyalo nga kuliko omuwala omulungi n'emikwano egijja gimakinga sure gigenda okujjawo oli nga gyesimatinze kyobalaba twalina zamba nga ajjaawo rabaraba okitegeera baviboyo nga mikwano gyaffe nga bagamba bugambi good life egendako bugenzi kwanerita abaana ne bazivuga mu kifo tugwawo obugwi omulundi gumu ne bagamba Lady and Wizo bali kuki kwanderita mu ddakiika aga nkukakasa wawa wajjudde tudano ku Christmas yaseza ku good life temwafumanga Christmas ate ng'ogifumba ki ng'ogifumba oti ekyo kiteekawo wansi era ffe tetulyangako waka mbu Christmas mbu muli awo ate abakyala banabyo waka tebajjanga kufumbira babba baabo batya oba Mama Liya najja afumbire ku radio we simulabangako afumba twalinga bize omanye okuba bize good life nga bagipangisa tulina we twagenda okulya obuli ku Christmas kulya ne babasasula just kulya mmere ku Christmas ne fa jeke ejje wano erieko just naffe mu nju yaffe okitegedde ne bagamba sirierabira twa omusajja yali akoze eki abaagala naye obulamu bwe ndowooza abaana be baali baagala nnyo good life music waabwe n'abuuza naye abasajja abo baleetako ewange balye emmere o Christmas nemuga Christmas ati lwalikoze olunaku lwandi mbaagala Christmas
anti Good Life yamusabe milioni 35 kuli ako nabaana bo na family yo milioni 35 kumbe tuli kubasajja bana ababede abanyankola abamalayo nagamba ddala banatuukira mu budde tulya saa 8 banatuukira mu budde musanvu edi yoyo nazibaka tebyaliko mbu deposit zonna bali n'omukulu Jeff Kiwa obiseera awo nga edi yakola ebintu bye naye nga Jeff Kiwa yakyali manager yali akyaliwo Jeff naye nga edi ebintu bye alina engeri gyakukutamu n'ebintu bye tandika okwewaggula era yaleeta ekigambo anulule simanya anulule alyanskini yakireeta anilule boss radio yasooka naawe radio yayi ekigambo anilule naye munaye ffe bukyasomanga ekigambo tetumanyi kyekitegeeza yera esaawa zino kimbuulire anilule kitegeeza tebafugika ffe tetufugika kati radio yasooka okyogera anilule Good Life anilule ye nga ye ngaali anilule nga yeeyita yakikopa mu kafirimu alabika ye mulabi wa firimu yali mulabi wa firimu era kafirimu nga totujjaawo kyovala neera nange ndi addicted wavumidde kafirimu nafishi wamvumye siriddamu kukubira saawa emu nakapoozi nze neŋŋamba kati ono kataala nkubira fishi mpaana okuba kataala oba addeko fishi bwetubaano nze mukamaawo wavumye boosi wo fishi babosi tubavumanga naawe kabuze kata fishi nkugobe ku mulimu kunvuma fishi sebo nga topana gapo yogera oyagala negobe nze negobako ku TV namba nze okwegoba baza TV Believe TV wakola wiki emu nakolera ddala ne program bali bagiyita tulepuke wajjo kikola nani nze kanga nkyaza ne bakenzo bajja ne Bobby yakyala checha wachiwegoba katolo bwamu olwajja yasooka kugoba nze olwagigula ambye wegoba nati wulira wangoba ebigambo wulira wangoba nga bamugamba programu y'omwana oyo ebadde esikola ki ekola ekyaziza abantu bangi anziza mu office bananga ba TV bafuna sente entono olina yiyiza mu field kusaba abantu nguzi kintu kidogo mbunja kwogerako era aba TV tebabalimba bakola programu za TV tebabalimba mbu balina mu kusente bana abebbali bano balaba bano jangu oyalange ku mudaala gwange simanyi olange edduuka okole spare parts simanyi biki abo be babawa nenga TV yonyini esaswa sente entono ali bakuwambe 15 omwezi okitegedde bali bakwempira 15 omwezi nenga olina okwogerako gundi noyita noga nawe akalango nakosene kaita nakuwaayo 10 bafuniraawo era nze seba TV presenter teri anvimba bakuita mu office nkugamba amala okungoba nga aliwo director mugamba programu y'omwana eyo tulepuke badde nga bamulaga engeri gye badde ekola ki etambulamu nga mumuzi mumuyite bandi abo olunaku lwa Sunday nga bangamba wayi kano ku Believe jango bakuyise olukatolo mwabajibazo jigula jigula yakola TV ya Believe mukyala yamugaba wachi tukolayo TV bana abagaganga nafe tukoleyo TV kyetagisa TUCC ebyuma nga bano sente esumbu nga TV tujikole awe mengo TV ngetandika okubira ddala kati omugaga akowa Uganda yagagenda bweru na mukyala we tayagala kuleka katolo bwamwagigwamu agigula mukugigula ate nze abali ku idea abakola TV abali ku mwanjo abafumba emitwe nzego yasooka okugoba ndowooza nga alaba nze mugezigezi ku TV kati manager agenda otunamubitabo biki
ng'amugamba mukomyewo program ebadde ekola nkomawo kakati nze yali afune 15 yambuza obadde okolera mmeka nti emitwalo 3 mwezi nja kuwa emitwalo 2 tulabe koze neyanza pozi okola biki nti byonna bajja bikulagaawo oli munakatemba oba oli just presenter nemugaa byonna mbikola n'okuyimba nnyimba ayita kumanya anti kati abo abasajja abakulu yefuula ata zarawo ako nga manyimbiramu akayimba awo kemanyi ngamba no namuyimbira mbaliiremu ayinza kwongera kungoba nemuyimbira gundi library Mugamanza, I'm known from expendable, missing in action, mission impossible, Chigenyaganya, and Sinkano Yabis, winners and sin Abasajaba, the new big boss of Sophia and London, drunken master tomorrow never die. Nabuzo Olikuchi. Nemuga Nanti is the Vampitara Ibulari. Omori Vagunziriza. Ningana yom Sajono. Bukyanga ankola teri yali ankozesezaako nankozesa naye interview nanjuguza n'ebyewaffe nzaali bwawa olwakolawo wiiki ejja naye nga nze mbeera ku TV mbagamba wiiki ejja kikyu naye nga wemba live ng'abanaye wiiki ejja twagenze tekuli mutwe kale nga bakyali bange bansindika message nga ngenda kwegomba era manager TV nga pambi togenda fish kata Lwama agenda olaba ali ku TV agenda olaba program yange bakubawo nyimba ng'agivuga ng'agireeta ku biriivu ng'abuuza kana akalalu kaliwa nti yeegobye ankubira essimu owaayi amuga nakoye ne TV olede TV ngisinga erinnya ate ogwazza mumpa mu bita ogisinga ki erinnya kyogamba olina erinnya erisinga eryange yamuzeyi kati olina kigambo kyekipya kyolina kyesitalina ogamba boss wo Lwama nemugaga olina kigambo kyekipya kyolina kyesitalina library nemugana gamba nze library najjako naga abaana banywa enjaga era yakera waliwo program yali ku TV awo naga abaana banywa enjaga batandika gijjamu ebisubi ye yalowooza nnyo njaga kumbe nange nanyiiga lwekyo kuyimbisa kozesa interview fish waliwe wakola tokola interview gwani ate nze nkwatikako nga nina good life ate nga mba ku TV nga sinakola nnyo osooka okuba ennyimba za good life meka 5 mateeka olede good life yalina nga buli ali mu good life kyakola ye nga waddala baledi and wizo baba gift of kado damani nga waddala ne waba DJ twalina mu ba DJ bali bangi kwi good life yabeerako ne ba DJ abawera 10 ngiba kwasaganya etya bonna awo otira Jeff Chiwa ne Alani awo batira bonna aba bakwasaganya bakikwasaganya Christmas yasembayo ogaye Christmas yasembayo mwali ludawa mwaka ogwo abantu wenzikira we twasemba oyimba kireka awo kati tuzze mu mwaka gwafiiramu gwennyini yasemba kuyimba kireka mu wiiki eyo twayimba kireka yalina sande sirigyerabira nako nga mmeka batanafa bamukuba lwakumeka bakireka tuyimbayo sande yesho gye yasemba okuyimba njenje eyo gyemanyi ngekutte alla ledio ne wizo bali yekka abali babiri tezo omugenzi yasemba okuyimba na munne yani olunaku olwo nakwanayo omuwala nga bamuyita Ajala mumanyi lolo bwe namukwana nga ngambikako oli mu pajero yo hana okolo nali ntambudde n'omukulu nga pajero gi ng'alina golf pajero ngogi nga gyeri ewaka yali yassa omupiira
konvoyi yali ya motoka nga 4 teyajja na ku motoka bwangu Good Wife ekitone nnyo yatambulanga ne motoka nga 10 twaitako ne ku Museveni awo ewewa ekajjansi n'abuuza abo baani nga tugenda kwandirita tulina abawala banyirya tulina z'open roof nga 3 ziddakawo emabega digi bannange kyovula nkugamba kiri ekibiina kyali kyansasagge naye mu byafa bya Good Life waliwo Sunday mwe yakeera ne mugane musabako Sunday yakeera netugenda tusaba wali tugenda tusaba buli omu yasabiranga wowe naye Mukama Katonda lwakedde tuweliziki tulumbe anti nange namalako emyaka 10 nga family yange siriyangako nayo Christmas kati ng'onanda baddi bize basama bazze muba mutudde nga akasimu oliwa musajja nga azipositinga munaazimalawo asoka nabalaga sample muna anti Semwanga yali azipakira n'akubira ku Good Wife n'agamba zitumala zino oba nnyongereko kyovula bamwimbira n'akayimbi anti Semwanga nga asuula ssente 10 ekya $. Kati bakulu bange waliwo yazisuula mu gye bayita gavana kati Angenwa Diamond Oscar tayagala ayambadde anyiridde nnyo ali mu white tayagala kulonda ssente anti radio yankubira essimu oli eyo obweru kuwalagi ssente ziri wano alikyaliwo ne mugabo kikakasa ti omugagga atandise osuula nankubye besbe yakabiye yali yajimpanga yampa ne Timbaland nenyigira wali nga batumanyi bulungi bana omugagga agenda osuula neŋŋaaka nembala nanti mubagagga nejjajjalaga dikoolo yaliwo naye naye netasobola kutama kulonda ki abaswala neŋŋamba olaba jjajja Dani aziraba $, tasse kuzinona anti nayavula nazironda nenonda nalonda opapula nga 10 ozibalondera mu mutima 10 ati wootira nti sente yagala kati nembazanga agenda mu ttooyi kumba amaaso gonna gali kugoloze Tadias omanyi Tadias Rasta naŋŋamba fish tofuuluma baako kyompa nkulabye ng'okola kati nga nange omutima guŋŋamba katwe mbaleka walo akati Tadias ye10 nakimuwa n'omugjamu emujjamu naye nfuluma mpola ne Tadias mba ntuuka bwenti nfuna boda radio n'akuba owaye soja oliwa Semwanga yasudde oyo omusajja alina ssente ebyaddala twale Bad Black yazirina nenzeza Semwanga nazifiiringako apita soja oliwa ndi bweru katwesanga ku mmotoka yange awo ne Moze nadduka ku kkulu ajje sajja yali akubadde eddiimu ye yakuba akasoza kandi bweru Mozaka akatwesanga awo baddange wenjogera ku kyali wange mwana toyogedde ku kyali wonokaba nokaaba mwana Mukama amuwummuze mirembe kituufu kikiguma myaka egiyiseewo era okyakaabanga omwogerako anti wenzijukira bye twakola jukira gwe kati ankubira omutima mbuuza owa boda nga ajja mubuuza olowooza wano wawe bakyenjisiza ssente
olwo njagala kakasa ntuufu oba situufu tiyangamba pozi nokuvuga nkutwale wali ne mugamba oluze 10 kiri mmeka bacha 10 nangamba 37 38 agamba mulimu 37 kati ng'omutima gungamba nono ne waba akubye ye mwennyini wadde tweyagala nnyo nyamuwa 10 kampitemu sijja kumuwa kadola kano yanzigidde ddiiro ne bw'aba afa simuwaako simuwa nina ebizibu bingi olutandise pima ebizibu mbandinya boda ngenda okulaba soja afuluma ngamba omuntu ali kungamba wano wenziri ukamba ngobeddwa ku mulimu nenjivaako yalina tadiasi nga mugabo omwana azirina ampaddeko nange ampaddeko wano ngajja ngamuza sokojje aliwako kasigalake olonze mmeka onzera mbulonza awo bwento nepaako gundi awo ni dijja awo kati osigaza mmeka ningwa nsigaza obupapula nga bona kale obubiri bukoleki bompe nenjijayo dola kati nali nazaawudde nenga jeno wanajja jammulaga entuufu era najjayo bona emuwa obubiri nagamba odda munda oba naye todda munda bajja lowooza olonze nnyingi nenga Katonda ayambye kumbe nsigazza obuna obulala bumukaaga nakerera okugula pajero yange gigulira mipiira mipya ne bajoza netukulako n'otukula bweti neteeka mu n'omuziki ekatwa omwana n'aguwa yalinga andi nagenda okujja ku good life nga nkubaziri ezamalayo ezaabwe nogamba tokakyeyeze ala agenda ojulya nga yeya ntuuse nga nfunye ne driver tambula yawe obadde ki bewamukeddemu oba watamidde dda olade tusulako gusulako kwa twalina nga atuteekako semambo kagusuna semambo ngakubira ewaka n'abuuza kakulati wakamazemu omwana akusurprise nga akuweemu era bannanga abasajja era zo kyolaba kwano janga abafudde ab'omugaso bangi semambo oyo kagusunda ne bamadi taiga bamwe semambo kagusunda marketing manager wa club beer gwe sente nekyusa Desemba sente ekyusa obulamu korona annange korona akawala akali kagaana dda nekakajjangu wano ku good life tegamba ayogera nga atalina lulimi jangu ku good life wano nesitunula nderita ninamu laba tukwate mu bad black naye nga ogwo gwakulonda Desemba bad black tugenda kwa nderita azirina naye bad black yali muyayemu nga avungisa ekyebiri n'ekimeka n'ekyo kiwayawaya zakasuka bannangira bakyansa enkwata ayagala kubamba good life akasuka kabbando kakyekutte kagana osumuluku kaba yalooza akasumulukuse akakasuka bati mu good life jukira nze nyimirira nze njogera nakatemba awo okabaka kankuba ku mutima wekankuba nekagwa nalonda tiwalwala tikakukosa benzire ebbali nenefuulanga akaaba kumbe mozana ndabye soja ali akumanyi samekulu kabanda alikekutte kekakadde nga kamu andi saabaya kubanga wenazigaba ewaka nadda na 7 kadde nga 3 anti soja yaŋŋamba yagira bwati teeka wano mu bwangu mandi awo ne same teekaawo soja yali yagufuula muze amanyi kifishi ku ground kwali alina okunjo kyayo mu Desemba ono omanyi kye bayita Desemba
December kwenunula wotafuna ya mu December so baba mu January nova mu January no jita mu jonna ne mu December okimanyi mu December okikuba December guma mu mwezi gwa kugaba era mu kugambe ngoye zenga ziri eyo ngatto gabako kati goyinza okumpa ate nange nempa onzita bera straight onzita fish nati omwezi gwa wamanyiro okubanga akasota gumana katonda ali anga free Christmas campaign yayingiddewo ddala Bongo Charity Foundation wa nangempe ne Kampala yangambye okumpaayo nze ngenda kuwa kikyagala nkuwe mwezi guno ngatto oyambala size meka awe wali obuzibu ate zange kala ekigere kyange fish kirimu ebiryo bibiri oyambala meka nyambala 44 42 nali twenkanya bigere njitunda nenfuna muntu anga free Christmas campaign ba single mother kyonna kyoyina gwali eyo ngobadde single mother katonda akusitudde akulaze ekisa anga wandiyagadde okuyimira naffe ku lunaku luno lwa Christmas ku 0700346827 ku 0700346827 konna koyina abakyala bano nanga baagala okumpaayo enamba agenda giteekako ebaawo kati kasuke msewo bano tubayise single mother ababonabona basingo maza abakuze nange nakuba singo maza mama nawe oli single mother naye okyewunya mama yamala okula ate naafa abaana kakati gwe yenna agamba gwe wenna ali yagamba nti ekimu kyange ky'ekkumi ekyensi omwaka guno kankiteke mbakyala bano ekigendererwa kyaffe si kyakubaawo buli mmere kubanga olubuto kyoto akumamu yakoowa kyo kiseera kyetaaga enku naye kitutegeeza nti Christmas twagala tugende gye bali n'enjiri ebategeeza nti nedda okuba single mother tebuba bulema tebuba bulwadde si kirwadde osobola okuvaawo wooli omusajja we yakuleka n'otumbuula entegeerayo n'enkola ye y'ebintu n'ofuukira ddala w'omuwendo so bwe tunaaba tulyakokko nabo tusomako nabo Bible tubabuulira enjiri n'obubaka obwo tujja kubuteeka mu matu kubanga idea yaffe si yakukwata bakyala bano kubasumba kubafuula basabirizi nedda waba twagala tube empowering tubaweere ddala solution ate nabo bayambeko abalala twagala long time solution twogera nabo tubayigirize nti nedda mu bwangungu kubafunira mirimu kuba empowering kubaddiza ddembe lyabwe lyakwebezaawo kati goli muvuzi wa motoka kuba jampinga obwongo tubujampinge buzuukuke batandike babengi n'ekiddaako amanyi nti ne bwafuna emitwalo 2 ne bafuna emitwalo 5 talina kufuna akakadde okuyimirirawo bannaabwe bangi batandise ne kabalagala wa 13 ekibbo kya mutwalo gumu kakati balina kapito wa mitwalo 2 n'abaana basoma so sinakindi n'okubanga ne kapito nga yayitawo nga nasukka ne mukaka so omulamwa gwaffe gwego tusobozesa okutuuka gye bali naawe alina kyonna ky'olina kubajampinga just kubajampinga entandikwa naye etandikira mu bwongo kwa tulina n'ekibiina kyaffe ky'abakyala 15 kakati era abakyala 15 abo bwe tugenda okukozesa okufumbira bamaama abalala bo bafumbo bo banabo basingo maazi abantu banyonyoli basingo maaza yono omukyala azadde omwana bawe n'amuddukako nasigala ng'akuza abaana be talina musajja aliwo ayiyiza omwana we n'abasajja tulinamu ensobi ozadde mu mukazi kyokinawe n'abasingo maaza bangi nno kubanga likodi wagimpa buli mwana olina buli mwana ne maama we buli mwana baafuna nze abange baŋŋamba bwe tukusobola mbeerazo tufunye nze nfunye so waliwo basingo mother baliyo nga Christmas asiiba njala basula bubi tebalina nayo basula ng'ate abaana baabwe obwana obuto bwe bugenda okubasakira emmere obugibba olwo bubatwalire betwagala ogenda okutwalamu omukwano gwalina ekintu kyonna oyina nsawo oyina kiteeteeyi oyina lipstick oyina kinga nakyo osobola okitikka ku mmere ku buyambi bw'ebyokulya noga nti nedda ne kino nandyagadde kigendemu abo basingo mother nakyo kyoba kituwa naye basingo maaza banyiriramu
tewali muntu atanyirira maaso ga Katonda ntwalayo kubanga ffenna Katonda tutona mu kifaananyi kye ntwalayo naye amaddu ago fish mabi fuga amaddugo so kyona Basingo Mother ngenda kujja nange kye nabanzize nakyo kyekyo kye mbanze fish ojja kyankana Basingo Mother akanzije naye kyekyo kye nabanze kitwale ng'osigaleyo nja kuwa obubaka nti akituuse toba Abudumulasi ng'olina faamu yeeyo ale tusanga munaye ate kigendererwa kye kyogenda mu bakyala abo fish kyemba nina oyinza okumaliza nga abakyala tugenda okuŋŋaanya 200 oba ebina ku olwo olunaku 100 sikyaza nekuba n'empiso yokwempiso yokuzaala nabimala Basingo Mother baleke dinako toyagala mbakuŋŋaanyize bannanga batulaba tanjagaliza nze okuŋŋaanya naye saagala genda naawe olw'emize egyo nina mize ekyo emibi kyoyogedde wano banyiriramu kikyo badde otegeeza nati Basingo Mother beefaako olya beefaako Basingo Mother beefaako bakola ebintu ebyo bibiri kulabirira mwana we naye mwennyini bano bambi Katonda yeetaaga okubajjukira ng'ayita mu ffe basula wabweru omusanga asula mu myala betwogerako tetwogera ku bano Basingo Mother nti Single Mother aliwa nedda bano basula wabweru ngono mukyala wamukunja gwe yali naye bwati nanti namusanganga ebweru Shibate yali namusanga ne ku street Shibate yalina ebizibu birala bano bo baba nga bizibu bya Shiba naye bambi baba bembeere yongera kubatabukako buli kadde so mulimu kyokanga omwana waabo abaana balina abaana 8 abaana 6 kugamba betaaga nosomesa abazaala mu bakazi abo bo tebategeererako ddala bategeera naye mukama abanengeri tetubasalira musango so abakyala abo batwetaaga n'abasajja abo bennyini webajja oli ng'omanyi wazaala mu Basingo Mother abo mu Desemba eno baako kyokola abamu baafa Single Mother namwandu asula wabweru baawe yamuleka mu nju akazigo ka 5,000 bwe yafa ne mulema kubyokufa sirina maama sirina taata sirina jjajja ne wamazaawo era okukaaba kwange mmwe n'amaziga gange agasooka okusembayo leediyo yekka era nagasonda kati nziramu okukaabira omuntu mu abaana bange mmere ki Moses egyo gyali asinga okwagala Moze teyali muli naye lwaliddeko kamere ki ng'awuuta ekigere ekyo n'akamonde ekigere n'akamonde n'agamba enjala ennuma muyinza okwetomerawo ku Good Life agambye eki teyagafuna ku kyakulya emisinde kati nze nali mugezi nagula food flaska we bakita ye yennyini agambye ngenda wali ku gondi ku madinisa waluka hoteli nga kafumba ekigere nga kirimu akamonde kati nganzulu kaboda kange kati nze ngenda otuuka nze nga manyi kati oli mufunako nnyo sebyo siteekako awo siteekawo bbiiru gamba jeno utako kati okusuma kwa akawo k'ekigere ngakutirawo nali akamonda ako wakalyako noga kati katusabirire ekigere ekyakimaleyo nakirya era ogenda olaata kimazeewo noga akasupu kawuuta ako okamanyi olumala nga woza enaje noga enaje eki so yayagalanga nnyo akagere ekigere kyente n'akamonde n'omuceere Christmas bye yasabanga aye ne ku Christmas oluusi yali talya nati muba mu pulaani zagenda kukuba muba mu pulaani zagenda bino baba bookinzi nga we nagambye era omuyimbi eyeefuula mbu oli muyimbi ng'okeera n'oli emmere ew'ewaka ku Christmas toba muyimbi oyakusanya mu maka g'abantu toba muyimbi kati abalina abakyala baabwe ewaka nati buli muyimbi yenna wokakasiza nti muyimbi ennaku enkulu ali bukuti
okuyimba kutandika ola ne kusaaza kano nze nina okugenda nga agenda ekiboga ate nveeyo ngende embikko kati abantu bagambe bakwongera eshendala kwokubulako sho nga 5 njagala makati awo mu Kampala tubali eyo banjagadde okuwa sho njagalayo bannange nga tuli wa naye bannange ennaku enkulu mutuwe ku sente mutumanyira bumanyizi ba TikTok batumanyi nsaba fishi okabe namba yesimu bagambe bakuwa emirimu bale namba ya simu yange eri 0742 45 92 83 era abampu emirimu si bazungu baganda njiddamu eri 0742 45 92 83 aba interview sagala zi interview zamwe kati nina TV yaffe tubeera wetubeera naye nabo ino bba waayo fishi ne busaasaana butya ate yali abawo obubaka tebasibye musibe ne tuvaawo tetugenda ku kirala sibule kati ekiriwo mbadde nkyakuwa akaboozi Desemba ono nzironze mu gavana ssente nfuluma nga nange omutima gungamba jenono kamuddukeko nange $1 lwe nagikwatako akulaba agamba jangu jukira ntegedde ne ssente 37 nzirinawa oluganda yagala lumenya mu lunaku olwo omutima gungamba ogenda naye omulimu osigaza omanyi yajjanga mpola yali akubye esimu era yali akubye empale y'amagye ngakubya n'engato y'amagye agisibye bwati waggulu akubiddeko ka bbulaaka bye enkofiira ya laawundi abdowaayi mulimbalimba muwadde nzijeyo buna kumbe buli nabukwese obulala amugandi nawo buna soja ngagamba kati gwe mutima owulira otyo oyakunkola otya ningamba era jeno tugabanire wakati asigala nyumiza abasajja balina ssente obalabye oyagala kudduka omutima gutundula katwe balina ssente ngamba nga muzeyi kangene nfukeko kati ate ogenda jeno omuleka wano nga muzeyi yafukamu kati ekyenyamba Tadias nga waali Tadias n'agamba oba Fisher agenda alina byagendamu ffe tugenze munda Tadias yakola ki yakutaasa nantaasa nfuluma kali mu kufuluma kumbe ne Red Banton ajja yandabye omuweeyo yete yamanya kali Red Banton yampita angamba oba ddaka tudde ki tugende ffenna nzira makindi nga Red bajjaawe wa magi tuwezi wali ngamba oba Red Banton naye ategedde nti nina ssente nemugamba odawa twalina akamono kakafaawo Red Back yali avuga kati avuga aluteza naye waliwo endala gye yali avuga nengamba anze ngenda makindi netoloola bane sente ebukusa n'atuula n'akuba ekisumuluzo owaye togenda konze kansitukirire njitulamu naye nga njitulamu ndi kubunkengenewo nengamba Lwediba tankonya ku muti sikyotegeeza nga ndowooza ategedde nti nzirina jukira eno ninayo obuna 10 eno inayo bubiri ninayo obubiri buno opapula abantu njaga mumanyi wano waliwo $2 wano nawo 4 tutuuke wa magi Lwediba ekyanewunyisa Lwediba nga bakuweyo kabbiya Lwediba najja namwe yajjayo ndowooza Lwediba naye yalina gyava yalina gyava omanyi Desemba buli omu oba n'abagaggabo Lwediba nga okumanya nga olina ssente nga tozimanyi oza bya Lwediba nagituusa ne mu kitundu tolaba nyumirwa
laje tuzale bujuludo Redba wanywa wogaba kati Redba yakola ensobi nangamba bamuze bajja wano bankubidde nti bakola ki bajja wano wamagi ugaba wanje tibajja wano wamagi nenkubira omwana ali motoka ne mugaba tovaayo jirekeyo kakati obuzibu wa dola okutambula ofuna boda entwale ekatwe nga buli boda yonna njekengera tebeyo mubbi ayinza okunziba oyo nakubira kyaliyo nakubira nga kyaliwa nga nvuga awo kupiwa walaje nga takwata enyamba kati nentambulako katono nnyo endola ate wenva we wali balwediba mayiro ediba buli wabira abeerawo ne bakyali abasirikale abamilitale abo lwediba musajja w'abasirikale bakyalibe nenkomawo kati omutima gungamba nesala ogenda okyenyise ku ssente ezo okukola eki omanye ddala za ddala mwansala kusheeraawo chicken tonight we yakwatiranga ennyawo nsala nasangawo abantu babiri banyingira nga nteekayo ntodde ku bukanaawo bubiri teekayo ngenda olaba mpadde 37 kati ate ndaba ate nnyingi kati zisusse 37 kwatako ekizike bwendi angamba ddala oba za ddala olwo ntegedde za ddala nyingidde mu chicken tonight manya chicken tonight mbuze enkoko ya mmeka plain chips nga bangamba za ttaano tebaseera bafunira muwa gumu kitundu nengamba kati awo ninga bapeeyo gumu kitundu ntandika okugezesa ku ssente ezasemwaza ddala sidaddala bakimpa nina ka girlfriend awo akali kammanyiira awo ekatwe bidde akubidde jangu nsange wano kugwe wagonda chicken tonight nga nkyebase nga toyagala nkoko ya chicken tonight fish olimba ogenda kungwe toyagala nkoko njikuunyiseeko wano ya chicken tonight nenga chicken tonight ogimanyi bashiru ebatuula waawo baani abasajja abamaanyi makindi naliroza kala kalimba ebodo nagisasula era abawala beekatwe bali active mu byokulya mba ndi awo nkomyewo ewamage Red Band yankuba olwali leero mama Kirowi kwa Red Band amanyi mukyala wange waka mama Nero nabwa leero mama Kirowi mutwalidde ku ki Red Band amanyi nti alina mugagga akawala kazze nga gabekwata tewakitwali ate mama Kirowi era andi mama Kirowi yali ayomba buli wodde ewaka obwenzi obukujjudde jjukira naye muyaaye olutuuka ewaka ng'atandika okucokola mu mpale tuyagala kuddayo kolo saayenda abiridde naye yali mukyama mama Kirowi yali mukyama okulangira obwenzira wali bannanga obukazi obumpi bannanga akalina obukazi buyombo obwo fisho wali mwenzi nga tuyagala bagambeko kyeyakoledde kiwali okola mu bbaala kyeyali ayogerako kyali okola mu bbaala bw'oyagala ng'omuyimbi gwe bwakomawo ewaka wakomawo ewaka mwanirize bwaniriza mugambe kulikayo obuyimbi kitegeeza bwenzi olwedde omuyimbi agenda okugenda ku stage ngeri amwegomba kati naye ng'alina gwe yayagala waka endowooza yali ya 1991 kale olaba obeera ku TikTok n'oli nagamba oli ready to having him ka sex bagamba fish nagamba oli ready to just for fun tolinayo kyokanga oguli sajja kiwanvu bwekityo kati buli wotambula ku mizigo gy'obeera omanya abakwegomba gwe tebanegomba era mukazi wali mbozibu tebanegomba kubanga gwe omuwanvu bw'atyo bakimanyi ndi mulokole ate ntambula ne Bible yange kati tambula njikwatidde wano tewali kukumbuzaabuza naffe kati satuzaalidde ensi abali baabo balinyumya kali enkoko
kajiridde awo. Embuzi ekome wano. Oba embuzi ekome wano. Atwogera mu December. Muzeyi, December yaffe yabasemwanga. Tuddawa kali koko. Bad Black. Good drive. Good drive. Ffe twatandikawo Anderita. Yatandika mu December. Just twagitandikawo negenda okutuuka mu December nga ikoze eki. Naye Anderita wogigendako ennyo ng'ogiyiseemu obanga agifuluma eri. Ogenda eri nga ku mazzi gy'osanga Peter Miles. Wali beach ye. Beach ya Peter. Bana Peter Miles nkwagala nnyo kyali wange. Ndudde okukyalirako. Ne nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja. Mukubeerere mirembe. Feshi tumalirize. Maliriza mbagamba. Aja tutumire. Tutumire. Bagambe tutumire. Njagala tutumira nnyo nsooka ntumira family yange yonna abali e Bulaaya. Brother wange Tom, sister wange Namuli, Nasali, ntumirako Abati, ntumirako basista Tifa, Latifa, Sofia, ne Sharifa, ntumirako brother wange Bocha, Gumite, Emily Sada mbagala nnyo. Nentumirako abaana bange mwenna abamanyi n'abatamanyi bannange taata ndi eno njiya. Naye kyonna kyemba mbaweereza ku nnaku enkulu kyekyo kibaawo. Oba toyawudde. Kyekibaawo kubanga omulimu omutuufu omukulu yagenda kati twenoonya ffe tukole ki naffe twetereeza. Tuli mu kweyiiya. Ky'oba omanya buli ali e Kampala yeeyiiya ke kayimba kange akapya ke ngenda okukola launch. Ntumira buli kyali wange yenna akola ku media, ku ma TV, amama TV, aba internet, banaye mbaagala nnyo. Nze MC munnammwe, MC wammwe, ne ntumirako abategesi b'ebivvulu, mwe bali butampa bivvulu byammwe, era nkyaliwo sinnafa. Era kati gundi tali mu kukomera teyanyima ekivvulu kye naye kati naye baamusibye. Weewaawo kale nange kantumire ku Bongole John. Ngenze ku interview yaffe gye twakola 11 days. Ina 3.5. Nagamba fish nakulaga peace. Mirembe Bongole. Bongole John. Bongole kyakabi mwana. Waliwo wano Big Boy Eddie. Big Boy Eddie. Sebo Papa Meta. Wizo tasinganga AK47 kuyimba dancehall. Anti waliwo ngamba AK47 yasinga Wizo kuyimba dancehall. Eka kuba. Nze nengamba nti mbyafaayo byange twali muyimbi mu Uganda wanasinga Wizo kuyimba dancehall. Okoye. Kana kulya Augustine. Kana kulya Augustine. Kana kulya Augustine agamba my man. Ndoza agamba gwe my man. Chenyanja. Kyakabi. Waliwo wano Musoke Abati. Nagamba here we go MC Fish naseka. Kamulaikinga nyayo mulaikinga. Brighton Maleto, Bright Goa Maleto. Nagamba oyo no pastor tumutumiddeko. Seiko. Juma Seiko. Seiko. So said is Lowi. Oba Lowi Seiko. Nagamba Jesus Christ is our only savior. Yaragamba lokoka fish oyitidde okunywa walaji n'ekitubu. Mudde mwawo. Omugambe nywe ekinvinyo. Mawanda Brian nagamba but it's just a mere question. This fish is chano. Antu amugamba to fish wakoze TV. Mugambe no TV ya fish yaffe. Bweba yaffe bayiyo. Tuli tukwasaganya yaffe. Karwana Joseph. Fish is my friend. Let me tell oyo Wizo aina byakola radio. Era omuddamu ekigambo kimu okimanyi. Wakitegedde. Ntungire Ronald. Nagamba prepare yourself of the rupture. Some ekintu rapture of the rapture. Njagala osome ekintu ekyo. Prepare yourself for the rapture. Mu Luganda prepare yourself for the rapture. Jesus is coming soon. Amadda ga Yesu. Akomawo mangu. Make sure you are true. Era omuddamu omugamba. Born again. Time is running out to fish. Omugamba era tumulinze.
Farida Nakirijja Mariachi ate Mariachi ajira kye mu program za Mariachi Uganda no sirutegedde naye nga Farida Nakirijja agambye kyawo Mariachi Uganda sirutegedde John Spridon find topic to talk about which is useful chechi mufune topic eyokwogerako ng'eyina ekola amagezi ye fish ye mugeze nnyo mudde mugwe mugeze nnyo tubatumireko bonna bano basembayo commentinga ku show yaffe yafuna 3.5 kati ye nati kati nsenstandi muveeko oyo ndowooza ye fish kutumira abantu va ku bantu abantu balina bad mind naye afune essimu ye atandike abantu bagamba happy new year and Merry Christmas bana Merry Christmas bonna bafans baffe Merry Christmas abagaliza TV yaffe gene maaso omukisa ngenda njije okulokoka ndabye ku message ngenda kujja ndokokemuko ne simai katonda ngenda mukwasaganya atembere eri atembe ne mbaka ndokoka okirize Yesu Kristo ng'omulokozi we biraba byonna ajja bikola yajja kuleetera engeri ajja kusobozesa bikola kati nange kansabe bana ku baana bennina naye simanyi nti sentence zirina ezigenda obbalabiri obasanyusa Christmas anaaba alinayo kyalinayo osookumpita fish funa akaceere oba ensawo oba emigaati oba ennyama kironga 10 nange mbambi mbasanyuse baniero bapoti bapamba bafiriji weewaawo nebazanya abantu bonna batambudde naffe okuva mu January paka wano wetuli era nze ndowooza mutukolerera bulungi obutenkanika bonna abayimiridde naffe Labongo Charity Foundation MR Live Metani Club Bongo nga brand mukama bampera omukisa Mama Matthew Nalongo Vicky Mama Jackie Mirembe Menyani Ndekechi wa design mu town AK Fashions nange kusaba kale si bingi ne wompaye enkofi atamanyi Uganda atamanyi kati musabe mu luzungu AK Fashions pose Karim ata bayingiddemu ebya Fashions company Haji Karim yenanyini company tamanyi Uganda nati mbadde njagala kugamba ombuulire mugambe mu luzungu mbikunnyonnyole bwe mu luzungu mugambe mwegambire manyi kati bwe nakwogerera bajjaganza kuwa ebigamba bagamba nnyo nti mpa abantu ebigambo ebyokwogera please wakati ogamba please oba ogambye ekyo bambi erep mi okuwaawo mu luzungu okuwa obose okuddeyo revising fish please help me a cape and t-shirt tuongereko nengato anti byogere mu luzungu pose tuddayo tutandika bupya AK Fashions Haji Karim au Nabukeera Plaza please MC Fish I want awomba usimudumidde kuno kwako I kindly give me jakwa bigambo kale wamona omweto was I kindly nati chogedde request you gambye oluzungu bingi at least help me help me I want cape t-shirt and shoes thanks yours faithfully thanks yours faithfully chechi tojja kunjogeza bintu byesitategeera faithfully chechi kale goyogere ebyo mvudde mu bintu byo kiwedde abibulidde nanyitama Haji Karim tusibule tugenda sibula abantu naye nga bannange tushoye tulaga sibula anti program yaffe TV yaffe akola sawa 3 kati katolwa mwe yatugoba te yafana inaffe kati ino yaffe wona afa nawe nga nze sigaliza kale yogera akasemba akasembayo bannange mbagala nnyo mbagalira ddala mubeereko ku page yaffe wetuli tugenda bawanga buli kimu ekiri mu field ekiri mu kitambula mu nsi tukibabuulire tutwogera ku politics
tetwogera ku politics naye gumite kulabula n'ensi yange mweraba